olowooza nti bw'okoma weeka amayembe si Katonda, emizimu si Katonda, abalongo si Katonda, wabula egyo myoyo egiweereza obutonzi. Mu Buwarabu bagiyita malayika, abazungu bagiyita angel. Basabo ne banyabo mulekaawo tugamba tulina bakatonda abalala. Wano olabyewo Lubowa, walabyewo nga tusamira, wano olabyewo nga tuyita Mukasa, wano olabyeko nga tuyita Kawumpuli. Basabo ne banyabo muddeyo mutegeeze emisambo gyammwe mubeere bulungi nammwe munyirireko. Abasamize bakyabalyako nnyo enkoko, bakyabalyako embuzi, mwe mukonzibe kubanga mwagaana okusamira. Muzeewo amasabo ku bijja by'abajjajjammwe. Era omusajja ono jjajja waffe ono mubadde mulowooza nga mukaayana nga muga nti ate agenda atya. Kati njagala babuulira emizimu gyonna egiziikiddwa wano. Guno gwe muzimu gwokka omutuukirivu, guno gwokka. Era njagala okubategeeza abaana b'omugenzi ono, abantu be, mikwano gye, kabona kalyesubula. Kino ky'okoze Katonda w'abajjajja bakuwa omukisa. Kubanga kino kyokka kye kyalema abaddugavu. Ate munnange teri kibaluma nsonyi. Kyemugamba tulagula basawo bannaffe, kyemugamba nti tulagula baani. Mbadde nga nti mwe muzungira mu masabo gaffe buli lunaku. Okubabuulira wegenda ew'omusawo w'ekinnansi omugambe naye oli mu nzikiriza ya buwangwa n'ennono, naye bwe munaagenda mu nzikiza nga mwekweka bagenda kubabba ne kemulina bakabatwaleko. Basebo ne banyabo olina okugenda nga weegolodde bwantoogo, obwemmuli bufa nnyingo. Nvudde wali mu mmotoka yange n'entambula mpola mpola n'enzija wano mpaka ku mufu. Gw'olabyewo kyentya? Ate nga nabategedde nga muga ffe timujja kubisabira wano, omanyi timujja kubyogera. Kale jangu naawe osobola okwogera ne pulezidenti nga nze, naawe osobola okuweebwa ekitiibwa mu nsi nga nze. Gwe tolaba nti omuntu asamira yeeyagala. Basebo ne banyabo yenze Jjumba Lubowa aligaweesa, Ssaabakabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono Bbawasenga Bulannamuwwa. Bantu ba Katonda bweza ennaku ezo omwezi gw'omukaaga omwaka oguwedde mpaka mu gw'ekkumi mu Amerika, natambula ne ngenda okulaba amawanga g'abantu bano abaatuleetera eddiini. Bwe nali e California ebintu bye natunuulira, bwe nali e Boston, bwe nali e Texas, natunuulira ng'amakanisa ekereziya zaakala zagendako n'empumbu ziri muko supermarket. Mwe bafaaza basisita abali wano bakalidinaali mudde wammwe ebikereziya mu bituwe tubisamiriremu. Si byakulimba. Basebo ne banyaba abantu beetetenkanya naye maama otunule, naye kati babakwamula bukwabuzi kubanga mukulembeza galabba mu bulago bwammwe. Neyanziza ssebo neyanzeege weebale nnyo. Bantu ba Katonda bweza kakati bassebo ne banyabo omusajja atambula asaba gwe yamma nga yeerabira, kubanga bwe baali bamubatiza ne bawaayo ssente ne bamugaa nti gwe Pawulo era olwaleero gwe John kitegeeza ebikozesebwa mu kaabuyonjo. Basebo ne banyabo ne bamugamba nti gwe Yokaana kitegeeza ki? Kulaana ekugamba nti nzajja abo ekiribanga kituuse. Nasulullahi okusalawo kwa Katonda walifa atuukuliba kuwanguzi. Ekiseera kyono kyatuuse agende eri bajjajjaabe, agende asisinkane Mukama Katonda we. Si ewaawo kakati naawe osuubidde omulambo gwo okubako ogw'ekitiibwa nga gugenda kuziikibwako Ssaabakabona nga bwe ndi wano. Mwe mutera okundaba ku kyalo kino, naye nzize kubanga abadde mukulu. Basebo ne banyaba ab'ebika byaffe timwatumanya. Lubaale yatulondera mu nda z'abanyaffe n'atulonda mu nzija ne tusamira. Mutumanya kukufa bwe tuba twetegekera mu kufa bwe tuti timumanyiranga emirambo gyaffe. Mulekangayo kutuziika ffe tujja kweziika. Bantu ba Katonda bweza kubanga ekiseera kikoze eki kituuse.
zaja abakiribanga kituuse Nasulullahi okusalawo kwa Katonda walifatu okuli bakuwanguzi ogenda kulaba ebibinja n'ebibinja nga biyingira fidinillah buli kimu mu buwangwa bwakyo nga Mukama Katonda yakitonda. Wali oloseko mu Luwarabu Wamaseka wali oloseko mu Luwarabu Yaumul Qiyama ogenda kwogera otya ne Muhammad yayogerako mu Luganda ogwo si muzimu gwa jjajjaawo ye yali mu Kuraisi waliwo abasiya waliwo abasunni waliwo abakudusi kati gwe omusiraamu ali wano ogwa mu kika ki ku ebyo byemmenyi ogwa mu kika ki n'owulira omuntu n'akugamba nti oyo ye Sheikh Anasi mwe Anasi timumanyi ekitegeeza timukimanyi basaba n'abanyabo ne bakugamba ng'oyo ye Samimu kitegeeza ebisesemye Asadu kitegeeza empologoma kati omwana wamutuuma erinnya Asadu wamugulika mu linnya lya mpologoma buli wajja banne bonna abatulugunya ne koleka wagenda Katonda buli kimu agenda kirya ng'empologoma bantu ba Katonda mweza omwana waliwo Hussein n'Asani Asani Kato Husaini Waswa kati mwe basani abali wano muli balongo basebo ne banyabo kati njagala kubategeeza kubanga abakatoliki babadde bagamba abalokole n'abakristaayo nti nga tukolokose nnyo basebo ne banyabo nze ndi Ssaabakabona sina ddiini gye sikola ki gye simanyi okera kumatenoga a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahummanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tamanyo basaba nkuba oba mataba oba yokera kuki wabula atagala butangaza libasota batu bakatonda bweza wamajaja tunabasangawa tulina basangawa no kubafu tubabulire kubanga bajja kola ki kuziika gwe bitanyumira tonsonyiwa omufu muleke tambula ogende kubanga waffe bantu bakatonda bweza n'abafaaza muddeeyo mubabulire mubannyonnyole biri bye mugamba mwe abasamizi abatudde wano abayina amayembe mu kitanda munda abayina ebibbo abayina embugo nga muyina ne sappule nga babasala eddagala 0.0 equals 0 mudde mu buwangwa bwammwe kwaya mugirabye mutya Tondizimu First Choir sirawaawo awulira nga obuyimba obwo bumusanyudde era nga awulira nti ddala tuziika bulungi kubako mu ngalo ndabe kubako mu ngalo bantu bakatonda bweza bana abantu kyebanyonnyola nti tetulina bantu baffe kati abo naffe twazze nabo abantu basamira bw'osamira ofuna eddembe bw'osamira weeyagala bw'osamira otegeerekeka bw'osamira olinnya ku nnyonyi bw'osamira ofuna ku ssente gwe tolaba olususu olulina ssente basaba ne banyabo njagala okubategeeza musamire mpaka kuwulira bulungi bataata abali wano bamaama abali wano nga mwazaala abaana badibidde ku nzija abavubuka be bakuba obutayimbwa abavubuka enviri bazinyodde zikoma eno empale basiba balansi bali mu bisiyaga mutereeze bamweyana bantu bakatonda bweza waliwo bali bagamba kakati gwegenda mwebyo ebyokusamira tulabe faaza anaakusabira kati faaza alina puroguramu kyatamanyi bwe bazaala agenda agatta abagole nga ne bwe bazaala takola ki tawasanganako naye bamubuuza faaza osoma ddiini ki ndi mu katuli kyakatuli takamanya obaka ennyuma obaka mumaaso basebo ne banyabo muvamu ebyo ebintu toyinza kuvaayo olunaku lumu wabula muveeyo mpola mpola ebigambo bino byenjogera siina muntu gw'ennumba kubanga sibyogeredde Buyudaaya siwe kiri siina muntu gw'ennumba kubanga sibyogeredde Buwarabu siina muntu gw'ennumba kubanga sibyogeredde mu ggwanga eritali lyange amadiini gadde mu nsi yaago bagende basamire mu buwangwa bwabwe naffe batuleke tusamire mu ki omulundi Tereza ekiteega kyo omunyarwanda Tereza Nabingi omuganda Tereza Lubaalewo omuchwezi gendo Tereza omunyankole Tereza abachwezi n'omulugwala bwatyo
n'abasoga mugende mutereza jjajja Ferusi Isejja lerukowe siye wao naye kati olw'okuba ensi yaffe yabula osanga omulundi ngenda asamira Mukasa n'omubuuza Mukasa tomumanyi mu Lulundi tibamuyita Lutindanjezi bantu ba Katonda bweza kale no mujje tutereze nnono obudde bugenda naye mbasaba mujje tutereze eki mujje tutereze obuwangwa bwammwe gwali wano nga Lubale yakulema simanyi omusawo yanfera nze bwe nagenda yantunza ekibanja please noonya tulongoose kubanga situwagira basawo bakola bikyamu Sekuritale Jeno wali wano gwe bw'oba oyagala enamba y'essimu yaffe kwata ina smartphone subscribinga Nono TV Nono TV weri wano era ebintu bino bye mulaba biri live mu ggwanga subscribinga Nono TV ojja kusangako amasimu gaffe gonna oba gamba nti ngenda wasaba kabona Jumba Lubo waligaweesa mu Kirooza ngenda wa kabona Kalyesubula kabona w'ennama ngenda w'omutabiriza ow'obutabiriza bwa Mukono ono yatwala district Kayunga Mukono Buyikwe ne Buvuma ono ye mutabiriza waabo Jjajja Lwajjali Mugonza atula wali mbiyiriro bya Lwajjali Jjajja kabona Kalyesubula yatwala eggombolola eno eyannama era wano waliwo essinzo ly'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tetuliiwo abraptire kyogedde bubi tetuliiwo mu bukyamba ssebo ne bannyabo kaakati taata ono mwe mbadde mulowooza nti tasamira kabona Kalyesubula yamanyi abantu b'omu kika kino baasamira nabo gwasongako nti wuwe pulizi mumulekere era abawuwe kubanga ffe situwayiriza ne tujja ku muntu abadde takansirwanga omuntu atatukuzibwanga n'azikibwa Ssaabakabona ffe situwagala mirambo era gwawulya ng'onoozikibwa mu nzikiriza eno oyagala tukolera emikolo mu nzikiriza eno jangu eri kabona w'ennama akukansire jangu eri Ssaabakabona ate bassebo ne bannyabo njagala okubabuulira ebintu bino gavumenti egenda kubala abantu awo muwulireewo gavumenti egenda kukola ki bwe baba babala bagenda bawa ennaku nga za holiday abantu mwena mugenda kutuula waka bajja mu maka gammwe ne bakubuuza olina abaana bameka gwani tinze Jumba Lubo waligaweesa ate mukyalawo olina emyaka emeka osoma ddiini ki mubaddemu nti nze ndi wanzikiza ya buwangwa na nnono tiwataakako kidiini kyotakola ki ne bw'oba obadde mu Katuliki nga titunnakukansira ne bw'oba obadde musiraamu nga gwe Isimayiri kubanga Isimayiri bin Ibulayimu Isimayiri yali mutabani wa Ibulayimu kaakati oba olulyo olwo oluyingirira muwa wabula bannange kubanga erinnya litegeeza ebigere mwe wakola ki mwe walinnya bw'oba owulidde message eno genda weekuŋŋaanya empolampola otegeeze mukyalawo n'abaana bo ti ewa Ssaabakabona sinnatuuka ewa kabona Kalyesubula sinnatuuka ewa kabona wa Mukono district sinnatuuka naye nze nvudde ku bidiini by'abazungu byegaane ng'osinziira ddala mu mutima ebyo bye bituleetedde ebisiyaga ebyo bye bituleetedde ensi yaffe okusaanawo bye bireese obwavu obungi obutuluma tuli mu nsi yaffe tulinga abaddu kubanga baatunyagako obuki obuwangwa bwaffe muli baagenti baabali mulekeraawo okubeera baagenti baabali beera agenti w'essabo lyo beera agenti w'essabo lyo kubanga we wali obwakatonda bwo bantu ba Katonda bweza ate ngenda kuva wano nga mwena mbasabidde omukisa ngenda kuva wano nga abadde talina mulimu agenda kujja wendi agenda kuddayo agufune abadde talina mukyala agenda kuddayo amufune atalina ssente atalina bufumbo katuwerekere jjajja waffe mujje tubasiigeko akazigo nakaleese muddeeyo muwone okubambulula mugende mufune ssente omukisa nayise nagwo bassebo ne bannyabo tiweetya era tofuna kizibu kyonna gwe jangu omukisa gwaki gwabwerere omuzigo naguleese otuzo omukisa natuleese nenyamba kantwalira abantu bajjajja babonaabona abantu ba Katonda balina obulumi abantu ba Katonda n'olukumi tirukyaberamu kati gwe bw'oba omanyi nti okwoyo obwavu tofaayo ogenda kujja wano nkulage
nkuteekako butesi mukono olabe nga bikola muve mu bino ebyabapasita okuddawo okubalimbalimba mbu Yesu nga mulungi obulungi bwa Yesu buli luddawo fe twamunaza n'atukula omukafiiri oyo eyafanga tazadde eyafanga tawasiza ne bateeka ku baana baffe ekikolimo mu bafaaza basisita ne babagaana okuzaala omusajja ono singa tiyazaala mwali muziise bulungi kabona kali esula waali tuyise ng'omusajja ono tiyazaala naye nalaba faaza juzi ku TikTok faaza namulaba n'agamba nze faaza nasika era ne bansiba ekifundikwa kyange bulungi abantu bebunnamwaya wano bwe nategeera nti bazibu nengenda nenyambala mu kifundikwa naye bwe baali bansikisa nendaba abakyala nendaba ab'ekika nga bafunye obulumi nenga nti bafunye obulumi mbusaazaala mukati mwena timuli baana bange musiru yali alabyeko embuzi efaanana endiga mwemwali mulabyekako kefaanana embaata faaza oba tiwazaala werwaneko akasolo kakyali kalamu genda ozaale neyanzege werwaneko genda ozaale funza ku bisisita ebyo mu kigo okizaalemu omwana oleke kufaanga omukafiiri bantu bakatonda bweza mutunule ku ssaawa zigamba zitya abantu tubakolaki tukyali bulungi tugenda maaso banaye abantu bennamasinze kale nno basebo ne banyabo wakati mu kusabira jjajja waffe ono tujja kusaba abaana b'omugenzi ne bajjajja bajje bateekeko akabaani bwe tumala okuteekako akabaani n'okumusabira nga tumaliriza bulungi mugenda kujja mbasiigeko akazigo bwe naamala basigako akazigo tugende emagombe tugenda tumuteeka emagombe naye nga ye abawadde omukisa kubanga tuyimba nakayimba tuga naye ogwentole wulira ogwentole jjajja oli muzimu ddala twala oli muzimu ogwammalako emmere njagala kabaani tuteekeko akabaani abantu baffe mutegedde enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tondizi mu face ekola emikolo okuziika embaga era basebo ne banyabo nze ndi mugatte mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono nagatibwa ne Ssenga Kulannama bantu bakatonda bweza kale nno basebo ne banyabo mu kaseera twagala okumuteerako akabaani mpola mpola bw'ayagala okumuwerekera obulungi nga tulina ekigambo kye tutayogeddeko naye ng'oyagala kisibuza jjajjaawo abaana b'omugenzi wadde ng'oli mutabuliiki tofaayo empale sooka ogisse kati ekke wansi wadde ng'oli mu katuliki tofaayo sapule sooka oginyweze mu bulago bwo bw'odde ng'oli mulokole tofaayo jangu omuteereko akabaani ogenda kulaba kubanga ffe Katonda owaffe akola bikulu mubadde timmanyi nti tujja kujja wano nga twambadde embugo